omukolo gwa Girl Child gutegekebwa mu Omusumba Robert Kayanja nga ye Jessica Kayanja n'ekigendero eky'okuzaamu abakyala n'abaana ab'obuwala amaanyi buli mwaka nga gubadde ku Lugogo Cricket Oval. Abakyala ab'amaanyi nga bakulembeddwamu omulamuzi Catherine Bamugemereire, omukungaanya w'okuntikko wa Vision Group Barbara Kaija, eyali minisita w'empisa n'obuntubulamu Mary Amatembe, akulira abakozi ba Vision Group Gloria Agira n'abalala bangi babaddeyo era nga bannyonnyodde abavubuka bye baayitamu okutuuka we bali kati. Naye ffe Mukama yatuwa amaanyi, yatuwa obusobozi. Singa silwa Mukama okutuwa ekitonde ekyobukyala natuwa n'obusobozi, tetwandibadde tumanya nti omusi muno tusobola okukola. It is quite difficult to be persistent without persistence. And still, it may be harder to be consistent without persistence. Barbara Kaija asabye abawala okwewa ekitiibwa ku mirimu n'okwewala omulugube gw'ensimbi. When you are a woman and you want to build your career, you want to be successful, you want to go to the top, look out for these 4 things, which are actually summarizing the temptations of Jesus. The love for money, I would say greed, because money is not bad, but it's greed. Ate Omusumba Jessica Kayanja ayogedde lwaki ategeka olukungaana luno buli mwaka. Byonna tugoberera nga tuyita abakyala abasukulumye mu kukola naye nga ate bali balance woman asukulumye mu kukola ne mu byamaka bye nga biteredde ne mu byenfuna bye nga biteredde nga tetuwulirangayo kizibu awe tuyita boogere naffe bawa abawala abato ekifaananyi ekirungi ekyokukola. N'abakyala baweereddwa amagezi obutagayalirira emirimu gy'omu mutwe ng'egya saluuni kuba gibayambako okufuna ssente mu kifo ky'okulinda ez'okukameeza. Essente z'okukameeza tezikyamala. Niba abanga alina omulimu gw'omutwe olwakameeza obajja kusobola okuteeka ssente. Bibagambiddwa ku mukolo gw'okutikkira abawala abakuguse mu mirimu gya saluuni okuva mu Byamukama Group of Companies ne Nalongo Beauty Salon ekyamuliibwa ng'emikolo gitandise na kusaba okukulembeddwa mu Reverend Henry Mawanda ne Reverend Father Charles Mayanja. Omukolo guno gwetabiddwako n'omumyuka wa Katikkiro owookubiri Haji Muhammad Semmambo n'omubaka Joseph Sewungu ng'okutikkira kukoleddwa ssentebe wa LC3 Ernest Munene. Director w'ettendekero lino Deo Segirinya agabidde bannaddiini n'abatuuze ebirabo okubadde ne Sola beeyongera okunyumirwa programu za Bukedde TV. Peace Navuga ne Ssenabula Bagalayina be bakusekidde eggulire lino ku Bukedde TV 1.